Mwasuze mutano mwenna bana flash na Uganda abana Uganda mwenna jemuli twebaza omukama nti tukyali balamu obudde obusinga twebuuza Dr. Kiyiinji nti febani abakyaliwo essaawa zino nga tukyassa abatusinga essente abatusinga okunyirira abatusinga buli kimu bendowooza abamu kwabo bali eri enkuyege gyezikubira enduulu ne mukoka wakola atya ngakulugo awo ne so twebaza omukama nti tukyaliwo era tuwantu obudde obusinga tugamba Katonda webale nnyo olw'ekisa n'ettendo kyatutaddeko nti tujje wano tuweereze ensi yaffe Uganda. Amanyi abasinga abamu batumanyidde nnyo mu politics abasinga abamu kwabo naye nti kuba nti gw'omukutu gwaffe tubaawo kuyigiriza ggwanga ebipya biki ebiriwo byobadde omanyi ne tukujjukiza byobadde tomanya ate n'oyiga. Awo tugenda okutandika olunaku olwaleero nga tugenda ku effalassilo lyaffe eryokutaano tuyige Oluganda olw'ekikugu gye twalise lesson 5 era mmwe abali ku mpewo olwaleero nti lessons zanjawulo kweze ku mutimbagano gwaffe ku flashlight osoga noonoonya lesson eyasooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna olwaleero tuli ku effalassilo eryokutaano. Awo wengenda okwaniriza Dr. Kiyiinji atutwale mu mitendera gye tugenda okutamu olunaku olwaleero. Sebo nkwaniriza buuza kuba tulaba tutandikiraawo. Siwebale nnyo Dr. Ahewa Rogers. Bannange mwenna abatulaba abatuwuliriza balamusiza mwoyo mulungi. Sanyuse okuba nti nsobola okwogera gye muli. Kati ndowooza katugende butereevu ku nsonga. Nga tunagenda ku nsonga. Omanyi mu Uganda y'ensi esinga okuneewuunyisa. Tulinamu amawanga ga njawulo. Oli agenda kubuuza lwaki musazeewo okusomesa olulimi olw'ekikugu essaawa zate nga tuyita mu lulimi Oluganda. Ekyo oba okyeddamu otya? Lwaki tusoose n'olulimi Oluganda? Anti lwonna luba Luganda naye ne tubanga luwo Oluganda olw'ekikugu era zo sirupya gye tuli kubanga wonna waliwo abayizzi nabo balina olulimi olw'ekikugu, abakomazi balina olulimi olw'ekikugu, abavubi balina olulimi olw'ekikugu. Ebyo wonna woobeera n'obukugu oba n'olulimi olw'ekikugu. Kakati twagala okweyunga ku sayansi yenna n'amagezi gonna agali mu nnimi ziri ng'Olungereza, Olugirimaani, Olulusiya, Oluchina agatali mu nnimi zaffe wano ez'Ekyafrika. Kati awo tuba tugaziya ennimi ebika by'Oluganda eby'ekikugu. Ate era tetujja kukola ku Luganda lukanga tubadde tukyogera wano buli kaseera nti ennimi tulina nnyingi si Luganda lukale tulina. Nze nettanira nnyo n'Oluswayiri olw'ekikugu kuba lulimi lwaffe wano lwa Kyafrika ate lw'amaanyi. Bwe nkuddamu sirina buzibu kukiddamu ekyo. So mmwe abasigadde abali mu West Nile ne Western Uganda anytime nabo tujja batuukako. Kituufu. Era nga omanyi lwaki twasooka n'olulimi Oluganda nti oba nkikole ntya dutulage ekkubo n'abalala tutandikirawo. Ate era ebiba bitagenze bulungi ku luno Oluganda nga tulukulaakulanya bitugasa mu maaso bireke kuddibwamu ku nnimi ziri endala. Kuba kegamba oyinza okugamba nti bwe tuba tukozesa Lungereza Oluganda luba tulikozesanga guinea pig. Ati kyokolako kyogezesaako olabe ddala ku bantu bennyini kinaasoboka. Awo tugenda okutandikira. Naye awo mbadde nyireta mu ngeri ya kusaaga. Abantu baffe tebakitwala ennyo engeri nti oba vodde oba vubi. Weewaawo. Kale
Tukwaniriza ku program effalassilo eryokutaano oba essomo lyaffe eryokutaano otandikidde olunaku olwaleero ne Dr. Kiyiinji. Naye tutera okuba nnyo ne Dr. Kiyiinji olunaku olwaleero tetusobodde kubeera naye ayina byali mu kukwasaganya eyo ali mu kuweereza ensi yaffe Uganda okutwaliza wamu. So obutabaawo kwe tekugaana mirimu kutambula kuba nti nno buli muntu mukugu mu ngeri ye. Dr. Kiyiinji wakikwatiddemu enkato givuga nange ngoberere era namwe abali ku programu tubaniriza mu ssomo lyaffe eryokutaano eryolunaku olwaleero. Weewaawo nkwaniriza atandikiraawo owereze ensi yaffe Uganda. Webale nnyo okunzijukiza mu mwoyo mulungi nja kukikola. Weewaawo ssebo. Kakati njagala nsooke n'ekifunzo ky'effalassilo. Kwegamba effalassilo lyaffe mu bufunze. Mu ffalassilo lya leero nandyagadde okulondoola ensonga 3. Esooka njagala okumalawo ekizibu kya Dr. Sempirima owe Vienna, Austria nga kyekuusa ku bitegeero kilogram ne kilopont. Kilogram ne kilopont nga bwe bisangibwa mu miyungo gy'eminwe. Systems of units. Systems of units. Emiyungo gy'eminwe. Ensonga ey'okubiri nzize okubanjulira obuzimbe bw'ebigambo by'Oluganda olwo musobole okutegeeranga empeesa y'ebimiimo, coinage of terms. Musobole okutegeeranga empeesa y'ebimiimo, coinage of terms. Ensonga ey'okusatu era nga yesembayo nzija kubalaga enzivuunula y'ebimiimo, rendition of terms into Luganda. Ebimiimo bino wammanga. Co-X. Ekyokubiri. Exilion. Exilionth. Inter-X. Micro-X. Electro-X. Nga exa nkibawadde mu Lungereza kakali eno exa X kwega mu Lungereza kigambo oba kitundu kya kigambo. Kino kyetegereze bulungi. Singa okwata enzivuunula y'ebigambo by'Olungereza ebirimu obuwango n'ebitundu by'ebigambo nga wano ngenda kutunuulira co, ilion, ilionth, inter, micro ne electro, oba osobola okutegeera enkumi n'enkumi z'ebigambo by'Oluganda olw'ekikugu nga tosoose kutegeezebwa byenkano byabyo mu Lungereza. Kati tugenda ku kitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri mwe tugenda okuddamu ebibuuzo bye baabuuza ennaku ezo. Kyekyo ssebo. Era mmwe abali ku program oba olina ekibuuzo ky'obuuza kyotategedde obutabu buno oba amafalaso ge tumaliriza gegenda kuba nga li uploaded ku website ya www.luganda.com. Mujja kuba musobola okusangayo information eyo. Download it osobole okubiyiga bisome tulabe kiki nga bintu ebirina supposed okutambula. Era Dr. Kiyiinji essaawa zino agenda kuddamu ebibuuzo bye mwabuuza ennaku ezo. Omukugu. Kaakati ekiseera eky'okuddamu ebibuuzo kituuse. Ekibuuzo kye ngenda okuddamu kiva wa Dr. Sempirima owe Vienna, Austria nga bwe nayogedde mu Nyanjula. Kaakati nzize ekizibu kino okukimalawo. Wano nina emiyungo 5
egy'eminwe, 5 systems of units. Tugenda maaso. Okay. Kakati emiyungo etaano gye gino. FPS, the foot-pound-second system. Abangereza bagikozesa. Mu system eno tulaba nti ekikasi force kibeera mu poundal. Nga poundal emu yenkanankana laatiri emu ng'obazizaamu fuuti emu, omwanguyiro wa fuuti emu buli sekonda. Poundal. Ekyo si kyange, ekyo bwe kiri sinze ekyo nze oba nsi ekiweesaze kiyinji nedda, naye bwe kityo bwe kiri. Kweganga poundal kye kikasi, ye force gye weetaaga okwanguyiriza laatiri emu, pound emu, nga omwanguyiro ogwo gwa fuuti emu buli sekonda. Omuyungo ogwokubiri gwe guno FSS, the foot slug second system. Slug, SLUG. Kwegamba ng'olwo obutole mass bupimibwa mu slug, yino slug, SLUG. Wanawo Abangereza bakikozesa yeyo imperial system. Dr. Sempirima jajuliza mu kibuuzo kye. Omuyungo ogwokusatu ogw'eminwe, system of units, gwe guno CGS, centimeter, gram, second system. Mu muyungo ogwo tujja kulaba ekikasi kipimibwa mu ki, ngenda kukibalaga wano naye ng'era tukirabirewo, kipimibwa mu dyne. Mu FSS, foot slug second system, ekikasi kipimirwa mu pound force. Kwegamba ekikasi kya laatiri, pound weight, obuzito bwa laatiri wano, pound weight, pound force oba pound weight kyekimu. Wano oba oli ku buzito, wano oli ku kikasi, naye obuzito kikasi. Obuzito kikasi, force. Omuyungo ogwokuna gwe guno gwe tusomesa mu Uganda, oguyitibwa the meter kilogram second system. Mu muyungo ogwo ekikasi kipimibwa mu Newton. Kyabbulwamu Sir Isaac Newton, omusajja oyo eyateekawo amateeka 34 ag'okwejjulula gwe motion, Newton's laws of motion. Kakati wano tukyekalirize nnyo, twetegereze nnyo, kubanga weewaawo mu SI MKS, the meter kilogram second system, ye SI, System International System, tulaba nti obuwanvu, length, bupimibwa mu meter, mu Luganda meter oba meter. Obutole, mass, bupimibwa mu kilogram, nange nkiyise kilogram mu Luganda. Ekiseera, time, kipimibwa mu seconds, sekonda. Era nolaba okufunza kukuno wano ma, wano kaga, wano sa. Netugenda maaso. Mu muyungo guno ekikasi mu
mu SI ekikasi force kipimibwa mu Newton. Newton emu yenkanankana kilogramu emu ng'obazizaamu mita emu buli sekonda buli sekonda. Kyekyo. Kaakati bwe tujja ku MKSK ekyo kigenda kuba the meter kilogram second kilopont system. Kinajjukirwa nti obuzibu buli ku kilogram ne kilopont. Obuzibu buno ngenda kubumalawo kati mu kiseera kino kyennyini nti mu muyungo guno kwe tutadde kilopont, era ngenda kunnyonnyola lwaki kilopont bagitaddeko. Olwo mu muyungo ogwo ekikasi kijja kupimirwa mu kilopont, so nga ate mu SI system international system ekikasi kipimwa mu Newton. Kaakati kilopont eno, kilopont abagirimaani bagamba nti kilopont weewaawo owandiika KILOPOND. Mu Lungereza twandibadde tukyatula kilopont, naye mu Lugirimaani kilopont. Njagala okukiteekawo, okukirumiriza ennyo nti kilopont mu Lungereza tekiriimu. Si kigambo kya Lungereza. Ekikyefaananyirizaako kyandibadde kilopound, naye ekyo kirala nnyo kubanga kilopound kiba kitegeeza laati ly'olukumi, kilo kitegeeza lukumi, akawakatirwa ako akawanga ako kava mu Luyonaani kategeeza lukumi. Kaakati nno kilopont eno ye kilogram force. Kilogram force twawula wakati wa kilogram mass, obutole bwa kilogram wawano, kilogram mass wawano, kgm, kilogram mass, ne kilogram force, kilogram kgf. Ekyo abagirimaani n'aba mu Austria bakimanyi bulungi, bayinjiniya era bakikozesa. N'olwekyo kilopont eno ekozesebwa mu MKSK system, omuyungo ogwo ye kilogram force. Ye kilogram force. Kwegamba mu bufunze nga nfunza kilogram ne kilopont tebituleetera buzibu. Kilopont ye kilogram force. Kilogram eno tujawulemu obutole mass, ne tugamba nti kilogram mass, n'ekikasi force oba weight, obuzito ndi kilogram force, kilogram weight. Kikino ekigambo kilopont kyayingira Olugirimaani mu 1939, era Abagirimaani bwe bakikozesa bwe batyo ne bagamba nti kilopont. Pont bakijja mu gundi mu Lulatini pondus. Pondus kitegeeza buzito. Nga bwe tumanyi era bwe mbadde nnyonnyola ennimi z'e Bulaaya ebigambo bizijja mu Lulatini na Luyonaani. N'olwekyo mu bufunze kino kambiyitemu mangu mu bufunze. System FSS eno, FSS yeyo foot slag second system, ne MKSK
meter, kilogram, second, kilopound system. Ezo zikozesebwa bayinjiniya ab'Ebungereza eno, ab'Ebugirimani eno, SK. Naye zino endala FPS, CGS ne MKS, ezo zekinnamubiri kwega physical units, physical systems of units. Zino ebbiri, FSS neeno MKSK, ezo ze engineering systems of units nga biwedde. Kakati ensonga enkulu eri bweti nti force ekikasi kiyingizibwa, kigattibwa ku bipimo biri ku minwe giri, ku bipimo biri ebimekata kwegamba quantities omusanvu gwe twalaba luli era ogulinemu SI. Ebimekata ebyo biri obuwanvu length, obutole mass, ekiseera time, embiro daga velocity, byebimeketa ebisatu ebisooka. Ngenda kunnyonnyola bino ebirala tubijabuzi tubiwakula mu bino ebisatu derived. Ekyo ensonga eyo ngenda kugireeta mu dakiika nga 2 zokka. Naye wano musooka mu bufunze wano tulaba nti mu FPS obuwanvu buli mu fuuti, obutole buli mu laatiri, ekiseera kiri mu sekonda, embiro daga velocity foot per second, omwanguyiro acceleration foot per second, ekikasi force ye poundal, omulimu work foot poundal, amaanyi energy foot poundal. Kuba ebyo byebimu tubipima mu ngeri y'emu. Obuyinza power foot poundal per second buli sekonda. Kakati bwe tujja wano obuwanvu fuuti, obutole slug, ekiseera second, bino ebirala embiro nga era na wano foot per second, velocity, acceleration, omwanguyiro foot per second, ekikasi ne kibeera mu foot pound force oba pound weight, omulimu ne gubeera mu foot pound force, amaanyi ne gabeera mu foot pound force, obuyinza ne bubeera mu foot pound force per second. Munansonyiwa okubanga nkozesa ennimi zombi, Oluganda n'Olungereza, naye kyekyebeereka. Kakati mu CGS tulina obuwanvu bupimibwa mu centimeter, obutole mu gram, ekiseera mu sekonda, n'ebirala kakati noba centimeter per second, ekikasi ne kibeera mu dyne, omulimu ne gubeera mu erg, ne tugenda mu maaso. Nabino ebirala tubimanyi nti obuwanvu mu SI bupimibwa mu mita, obutole mu kilogram, ekiseera mu second. Kati bino ebirala ng'embiro ne bibeera mu meter per second, omwanguyiro meter per second, ekikasi ne kibeera mu Newton. Newton eyo tugyogeddeko, tugambye nti eba kilogram emu ng'obazizzaamu omwanguyiro mita emu buli kiseera, buli sekonda, yegundi eyo. Kakati omulimu gubeera mu joule, eyo mita Newton meter, amaanyi mu joule, obuyinza wano mu watt, kilowatt, watt wiyo gyetumanyi mu masanyalaze.
Okay, kakati bwe tujja wano omuli kilopond, awo tugamba bwe tuti nti obuwanvu bupimibwa mu mita, obutole mu kilogram mass, kuba tulina okukyawula ku kilogram force. Ekiseera kijja kupimwa mu second, mu sekonda, embiro meter per second, obuwangwiro meter per second, ekikasi kipimirwe mu kilopond. Kilopond yenkanankana ye kilogram force emu, kgf. Ngambye nti kilopond kyajja buzi mu 1939 mu kifo ky'okugamba nti kilogram craft, kubanga mu Lugirimaani force ye craft. Ne bagamba nti kilopond kyekyokka kukiwa linnya ddala eryanguwa. Omulimu kilopond meter, omulimu amaanyi kilopond meter, obuyinza kilopond meter per second. Zino dimensions zino obupimiro ebyo ne bwe tutagendayo nnyo, ebyo kugambye nti eyo length, mass, capital M, capital T time. Kakati bino olaba nga tuwakudde biwakule, kati nga wano LT to the power minus 1 eyo ziba mbiro ng'olinamu obuwanvu buno n'ekiseera. Wano obwangwiro obuwanvu n'ekiseera. Wano ekikasi buli kaseera wonna mu buli muyungo eba obutole mass, obuwanvu length ne time t nebigenda mu maaso. Kakati ekikulu kiri bwe kiti, tulina quantities, basic quantities 7 oba 8. Mu muyungo guno tulina 8 MKSK, era ne mu guno tulina 8 FSS, era foot slug second system. Bino endala tulina 7. Ekyo nkizeemu. Kakati obuzibu obuliza okubeera wano kwe kumanya ennaku zino baawula wakati wa fundamental units ne basic units ne derived units. Mu Luganda kyengezezaako okuteeka bwenti nti ebimekata byentandikwa fundamental quantities. Wewajja okubeera ne fundamental units, kubanga olina quantities ojja kubaawo ne units. Obuwanvu, obutole n'ekiseera bwebiri fundamental. Kati ebiri basic bye bino: omukulukuto current, obugumye temperature, thermodynamic temperature, obungi bw'ekintu quantity of substance, amount of substance, n'obunyinyiitivu bw'ekitangaala luminous intensity. Kakati bayinjiniya Bungereza ne Bugirimaani ne Austria ng'omuzingiddemu, bo bandyagadde kubiri 7 bye mmaze okwogerako okuteekako ekyomunaana force, kubanga kati nga injiniya aba akola entindo, amabibiro dams, ebisaawu by'omupiira stadia, ye asinga kwagala buzito force, tayagala nnyo butole mass, kyava ateekako force ero nebeera kuli. Newankubadde tugiwakula buwakuzi, we derive it. Ekyo y'ensonga eyo. Kugamba singa mbadde nkozesezza olusoggo, bino byandibadde bwe biti.
kakati nga tufundikira ensonga eno katweyambise olusogo kwegamba ng'olwenswa wansi wano tuteekewo ebimekata byentandikwa fundamental quantities. Olwo tuba tugamba nti wano obuwanvu buli wano katukozese eminwe nti wano tujja gamba nti mita obuwanvu kuba mita wano tujja gamba obuwanvu buli wano obuwanvu obutole n'ekiseera biri wano obuwanvu length mass time kakati wano wagguluko wano tubeere tusooka ne fundamental units wano mu Lungereza balina enjawulo eyo gye bakolawo leero ne baziyita fundamental units. Wano ne bazzaako basic units. Newankubadde okutwalira wamu abantu bo bajja ne bagamba nti tulina wano kakati nga wano basic units ezo zenjogeddeko omukulukuto obugumye obungi bw'ekintu n'obunyinyitivu bw'ekitangaala. Mu Lungereza current, temperature, quantity of substance ne luminous intensity. Kati bino ebirala eno gino ziri nnya, ssatu oba nnya wano ne ziba nnya oba ttaano bino bwe ziba essatu zino ssatu wano ziba bwe bunaba musanvu nnya oba ttaano. Kwegamba mu MKSK system tuba na 8 essatu zino ogaseeko 5 guba 8 era ne mu FSS guba 8 kati wano era wadde essatu ng'ogaseeko 5 kubanga wagaseeko ekikasi kiri kyopima mu pound force. Kakati ino ebiba zisigadde wano ye derived units. Kyekyo yensonga nga ewedde. N'olwekyo wadde mugundi mu MKSK system tulina 8 olw'okuba tuba tutaddeko ekikasi force tukitaddeko nga era bwe bakola eri abangere mu imperial system Dr. Sempirima gyayogerako force ne bakigatta ba engineer naye mu science bali kuki tuli ku MKS international system. Ensonga eyo ngifundikidde bwe ntyo. Kiwedde kanyongera okunnyonnyola ensonga eno mbeere ne FSS system gye tulabye the food slug second system. Kankiseetule bwe nti ekisooka mu system eno 1 pound force equals 1 slug emu ng'obazizaamu fuuti emu buli sikonda. Buno bwe buzito, buno bwe butole, buno bwe mwangwiro. Era 1 pound force oba 1 pound weight ebyo byombi bitegeeza kyekimu mu system eno. Kyenkanankana 1
pound mass obutole bwa latiri emu n'obazizaamu 32.2 feet per second era ne ku luluno buno bwe buzito 1 pound force 1 pound weight byebimu kyenkanankana 1 pound mass obutole bwa latiri emu ng'obazizaamu guno gwe mwanguyiro mu muyungo guno fuuti 32.2 buli sekonda guno gwe mwanguyiro gwa nattaka omwanguyiro gwa nattaka acceleration due to gravity acceleration of gravity kiteeke bwe tutyo kyekyo kyova olaba 32 n'obutundutundu obwo obusatu obubiri obulidde kino kiba kitegeeza nga tumaze bino okubiteekawo tulaba bulabi nti ekyokusatu slag emu yenkanankana pounds mass 32.2 slag emu mu muyungu guno ogw'abayinjiniya si gw'abanasayansi wabula ogw'abayinjiniya abangereza. Kaakati kaŋŋende ku muyungu ogw'abayinjiniya ab'Ebugirimaani ne Austria. KSK star twagambye nti ekyo meter kilogram second kilopont system. Wano tukiraba tugamba nti kilopont emu 1 kp equals nga yenkanankana 1 kilogram force. Kyekyo kilogram force kyenkanankana kilogram mass emu ng'obazizaamu omwanguyiro guno 9.8 emu meters per second meter per second per second. Awo lwaki bwe tugambye anti waliwo oluganda oluliwo wakati w'obuzito n'obutole. Ekituwazo formula egamba nti obuzito buno bwenkanankana obutole ng'obazizaamu omwanguyiro. Naye bino nze sandyagadde kubigendamu nnyo kubanga abantu baffe abamu bayinza okugamba nti akati bifuuse byagundi byakikugu nnyo nnyo. Ne wano njagala kusomesa oluganda olw'ekikugu era kyenjagala kyenettanira kyekyo nno ekyo kiwedde. Mu kitundu ekyokusatu bannange abandaba abampuliriza njagala okwogera ku buzimbe bw'ekigambo ky'olulimi Oluganda. Wano sijjagenda nnyo mu byakikugu nnyo nti ate akawango belobelo prefix oba akawango belo prefix enduli stem omulandira root akawango bego suffix akawango bego subsuffix ekigambo akatonyeze akobubembesi omulandira enduli ebyo bijja kututawaanya butawaanya wabula katukozese byetwayiga mu masomero byetwayiga mu ssomero nti mu Luganda
nga tukozesa ebigambo by'Oluganda ebitonotono nga bwe tubiyungulula to analyze. Kakati ekigambo nga omuntu ffenna bwe kyetumanyi tugamba nti wano waliwo akawango omu ntu enduli yo ntu. Omuwemba nti omuwemba. Omuwemba eno yenduli. Tulina ebigambo ebirala nti okusaka. Okusaka. Naye nga okusaka wano sak kino kitulaweeredde gwe mulandira kano wano tusobozesa kwatula okusaka. Ne tuba n'ebigambo nti okusakira. Kakati kino tukigize tukigaziyiza nti okusakira. Buno obutonyeze buno bulaga kubembeka kubanga olulimi lwaffe Oluganda lwelwo olubembesi. Mu Lungereza agglutinational language. Naye ebyo byekikugu ennyo saagala kubigendamu. Kakati singa oba n'ekigambo ekisakiro, njagala okuleeta ebigambo bibiri byokka kubanga bino ebyekikugu ennyo tebijja kutuyamba nnyo, wabula tujja kukozesa olulimi lwaffe nga bwe tulumanyi okuga nti egambo osobola okuyungulula ekigambo kye bakuwadde nga naawe olaba nti bino bye bigenzeemu. Kati ng'ekigambo ekisakiro. Ekisakiro. Wano tulaba nti tuba akawakatirwa akawango kano eki. Awo nno n'eki tuyinza okuga nti neka kagundi naye tetujja kukiteekako nnyo maanyi. Tuga nti eki kyekiraga olubu, kibbi mubijjukira, kintu bintu, kisajja bisajja. Kaakati ekisakiro eyo yenduli sakiro. Naye enduli eno nayo tusobola okujanjuluza ne tugamba nti ekiva mu sakira ate ne okano. Kakati awo nga tuba tumaze okukiyungulula. Ekisakiro. Okay. Kati ekisembayo ekigambo omuwalajjana. Katuyungulule ekigambo omuwalajjana. 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 Kino ekigambo kino kirimu ebigambo bibiri. Omuwala n'omwana. Emabega wa jjana waliwo omwana nga bwe tugenda okulaba. Omwana. Era kifaanaganako n'ekigambo akayana. Kakati tuba tugamba bwe tuti nti omuwala. Wano waliwo li, tusooka ne tubeera ne li. Nawe ne tuga yana. Kaakati nno mu lulimi lwaffe amaloboozi gasobola okukyuka. Li eno eri mu kigambo erinnyo amannyo, erinnya amannya. Li eno eriiso amaaso. Li eno bw'ejja ne yeekwata ku ya
ojjamu jja eggumiza kati n'oba nga ofunira ddala omuwala jjana. Kisobola okunnyonnyola mu ngeri y'ekikugu ennyo naye ekyo tetukyetaaga wano, wabula tumanyi nti kakati awo ogenda n'ogamba nti eriisa ejjogi, essomero. Essomero lyokka, ekigambo essomero kampandiise la newankubadde ra yentongole. Nina ensonga lwaki mbwenti bwenkola. Kaakati wano essomero lino mu butuufu kyandibadde eri somero, naye wano tuggumiza ne tujjamu sabbiri nti essomero, mu bungi amasomero. Bwe tutyo nze ndowooza obutamala nnyo budde ngeri ki olulimi lwaffe gye luzimbiddwamu. Katugendereko wano, tujja kuddanga emabega twejjukanye enzimba y'ebigambo. Olwaleero tetusobola kukola buli kantu, naye kwegamba ekikulu kimbasaba nti ekigambo bwe mukiraba eky'Oluganda mukiyungulule, kuba nammwe mwasoma Oluganda, abasinga mwe mwasomako Oluganda nga mukyali mu masomero gano gannakasooka, oba Oluganda ne mulugira ne lumaliriza ku ssiini ey'okubiri. N'olwekyo ekyo tekijja kuleeta buzibu. Mu kifo ky'okugenda ennyo mu byekikugu ate kino nga tugira gundi, tujja kukozesa amagezi gaffe ge tulina, kugamba intuition yaffe gye tulina mu Luganda, kyekijja kutuyamba nnyo. Kakati nze ndowooza tugende ku kitundu kyaffe ekisembayo. Awo twagambye nti bwe nabadde nnyanjula nagambye nti bwe nakusabye weetegereza ensonga eno nti singa okwata enzivunula y'ebigambo by'Olungereza ebirimu obuwango n'ebitundu by'ebigambo nga wano bwe tutunuulira ko kano nga kakozesebwa mu bigambo ebiwera, kakati tujja kwetaaga gundi eno mangi. Okay. Tujja kutandika n'enzivuunula y'ebigambo by'Olungereza omuli akawango kano ko. Kakati awo enzivuunula nga tubadde tuwadde formula ekituwazo ebe ziri 2 oba 3. Esooka yeeno nti enduli eno ama. Okay. Kaakati tekijja kuba kyangu nnyo naye katugezeeko. Co-founder. Singa tuba twagala ekigambo co-founder, tutandika mu Lungereza tugamba nti tulina to fund, ne tuteekako to co-fund, kati oluvannyuma ne tufuna co-founder. Mu Luganda tusenvula bwe tuti, tugamba nti to fund okuvujjirira. To co-fund okuvujjirirama. Kaakati co-founder ne tugamba nti omuvujjirirami. Kale katulabe to fund okuvujjirira. To co-fund
zino formula sijja kuziwa zijja kututawaanya butawaanya nja kukozesa bukozesa okumanya kwamu olulimi lwaffe Oluganda nga bwe mulumanyi tugende mu maaso. Kakati to co-fund okuvujjirirama ka amaako ke kagenza okutegeeza ko yaffe eri naye nga omusingi gubadde ku kikolwa. Mugamba kikolwa newankubaddewo waliwo obuzibu awo naye kikolwa ti verb mu Lungereza verb. Kakati ono co-funder omuntu akola co-funding oyo n'ayitibwa omuvujjirirami. Nga bw'ogamba nti oyo alwana omulwanyi, oyo alima omulimi, oyo asogola omusogozi. Bityo bwe bigenda naye nga mulimu n'okukyusa amaloboozi. Ffe tubimanya aboogezi b'olulimi Oluganda naye eyeekaliriza ennyo obuzimbe bwaliwo mu kinnasayansi alaba enkyuka wano amaloboozi gakyuse. Kati bye njagala bireke kubigendamu nnyo kubanga biba bijja kusosola abantu baffe abamu ate nga saagala kubasosola, twagala gendera wamu. Kaakati ekyo kiba kitegeeza nti co-author omuwandiikami, to write, to author okuwandiika, to co-author okuwandiikama. Co-author yaba omuwandiikami. Co-founder, to found, F-O-U-N-D, siri ku past tense ya to find wabula okutandika okugunja. To found okutandika, co-found okutandikama, co-founder omutandikami. Nekigenda bwe kityo. Amakulu ag'okubiri agakawakatirwa kano agakawango kano ka ko ogasanga mu agana nti otandika okugaa nti oku. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ogasanga mu agana nti otandika okugaa nti oku agana. Ebyokulabirako wano bingi naye nja kuleetawo wano bitonotono kubanga obudde si bungi bwe tulina. Okay. Cooperate owulira bulijjo okukolagana, okukolagana, okukolagana. Cooperate. To coexist, okubeerawogana, owulidde. Amakulu ag'okusatu mulimu okumala nti kino nno kiri mu kikugu aboogera ku co-latitude. Latitude. Kino ne kibeera ekimala
lugazi. Olugazi ye latitude nga mugundi mu geografia kannansi. Kati wano mala eno yeko kekano ekimala lugazi yeko latitude. Ako netukamala. Kati nandyagadde okubanjulira akawango akalala nti bw'ogenda okamanya bw'olaba ekigambo kyonna mwe kazze oyinza okulowooza ti kati mu Luganda kijja kuba kitya. Akokubiri ako ye ex ilion. Ako nkafunyenga bwe mba ntaddewo ettuwazo formula kaba aka neera mulaba buli kaseera nkomawo ku bino naye katugezeeko kubinnyonnyola. Waliwo enduli eno eraga ennamba numerical stem. Kati netumaliriza ne kadde. Naanudde ekigambo akakadde mwekye naanudde kakati nga njagala ebigambo bingi okuviira ddala ku 10. Ekumi, ekikumi, olukumi, akakadde kano kaba nti oba n'emu ne zero 6 tukawandiise bwe tutyo naye oba oddayo oba oyagala oyinza okuwandiika zero zonna 6 ke kakadde. Wano 10, 10, 10, 10 kakadde akakadde. Kati ekiddako mugundi mu kubala kaba kawumbi 10 to the power 9 kaba kawumbi. Naye mu Lungereza kino bwe kiba nti kyabadde 10 nga tuzeeyo wano ne tuba nga tugambye nti 100, wano ne tuba tuga nti 1000, wano ne tuga nti million, 1 million. Mukalaba kano ke twagala wano billion. Billion kyetuyita kati akawumbi. Edda akawumbi kabeeranga obukadde 10. Genda mu nkuluze ya J.D. Murphy efuluma mu 1972 bwe kityo bwe kiri. Wabula mu kiseera kya Uganda nga ensimbi enaabuuse mu biseera bye tuyiseemu ebyakanayo kyani ebyo eby'ennaku, ensimbi yagenda n'enaabuuka n'oba ng'otwala kikapu ku biseera ebyo mu gy'ensanvu eyo nga abamu bwe mujjukira. Olwo ekigambo akawumbi ne kitandika okutegeeza kituyita mu Lungereza billion, 10 to the power 9. Ekyo mukitegeere bulungi bassebo ne bannyabo. Edda akawumbi kyategeezanga obukadde 10 naye ennaku zino kitegeeza obukadde 100. Nziramu billion obukadde 100. Kati wandiika emu n'oteekako wano 09. Okay. Bw'ovaawo ojja ku 10 to the power 12 ye trillion. Ye trillion. Kati abamu wano mutandika okugamba obuse, obutabalika, obwesedde, obwaki. Bwe tuba tunaagoberera Peggy Tosca gye nayanjula mu ssomo mu effalassilo eryokubiri oba eryokubiri ndowooza, ebyo tebiyinza kukola. Naye mu nkozesa eyaffe eya bulijjo ey'olulimi lwaffe Oluganda
tewali buzibu ayagala okukiyita akase oba obwesedde oba obutabalika waddembe. Naye mu luganda olw'ekikugu nga bannasayansi banyumya tebajja kwogeranga bwe batyo, kubanga ojja kuba ne gundi waliwo 10 to the power 15 ekyo bakiyita quadrillion, waliwo 10 to the power 18 ekyo bakiyita, ekyo kiyitibwa quintillion mu science bwe tuba tukozesa Lungereza, quintillion. Ne wabaawo 10 to the power 21 ng'owandiise emu ne 0 abiri mu emu, ekyo sextillion. Kaakati mu Luganda kigenda kuba kitya? Ekyo ng'owandiise emu ne 0.57 mu Lungereza ekyo kiyitibwa octodecillion. Mu Luganda nkirina naye kansooke mbanjulire bino ebisooka wano. Kino ŋŋambye nti quadrillion. Wano ne tugamba nti quintillion, 10 to the power 18, quintillion. Mu Luganda miliyoni twagambye wano 10. Ekyo tekiinaako buzibu. Wano ne tugamba nti olukumi, ekikumi, 100, ekikumi tekiinaawo buzibu. 1000 ne tugamba nti olukumi, tuliyita lukumi. 1 million, kaakati wano tulina okugenda ku pegitosika. Mu Luganda olwa bulijjo kaba kakadde, tewaliwo buzibu. Naye olw'okubanga ngoberera pegitosika, akamu kadde. Mu Luganda olwa bulijjo akakadde. Ne tujja wano ku billion ne tugamba nti akabiri kadde. Ne tujja ku trillion ne tugamba nti akasatu kadde. Quadrillion ne tugamba akana kadde. Quintillion akataano kadde. Basebo ne bannyabo, mujjukire nti Olungereza lwe twagala ennyo mwe tuyigidde era mwe tuyigira era mwe tukyayigira. Olungereza olw'ekikugu lusigamizibwa ku mpagi 3. Empagi eno esooka y'ey'Olungereza olwa bulijjo, aboogezi baalwo nga bonna nga bwe baluyiga. Empagi ey'okubiri okuwakankula ebigambo okubijja mu Lulatini n'Oluyonaani oba n'ennimi endala ng'Olufalansa. Ekyokusatu kwe kuvumbula, kwe kuyiiya, kwe kuweesa ebigambo ebyetaagibwa okukongojja ebitegeero byaffe mu sayansi. Sirina ngeri yonna gye nnyinza kubeetondera n'Oluganda bwe lujja okuba. Bwe kitaabe bwe kityo temujja kusobola kwasanguza sayansi mu Luganda,
mujja kulinda bulinzi lwetereeze ekijja okutwala ekyasa kimu n'okusoba oba byasa bibiri. Kaakati nno bw'obanga olaba nti wano waliwo okupangapanga ekintu kiri mu mwoyo mulungi, na wano kipange. Lwaki? BI eno kitegeeza bbiri kiva mu Latini. Kakati ogambye nti bi ne illion nti billion. Ekyo eno mu Luganda kye kino biri. Aka kino kinzijukiza akakadde kubanga olulimi lwaffe ennamba gyesinga okuba ennene nga tugamba nti akakadde, akawumbi. Kakati aka eyo bwe tutateekako kadde nga kikigumiza illion ng'evuddeyo. Illion kano ka illion kano. Kaakati trillion eno TRI kitegeeza 3 kiva mu Lulatini ziba 3. Kaakano akasatu kadde. Quadrillion ajjukira mu senior esooka oba erudda awo quadrilateral. Quad kitegeeza nnya. Waawano akana kadde. Quadrillion. Quintillion. Quint kitegeeza 5. Quin kitegeeza 5. Kaakati wano quintillion ye 10 to the power 18. Wano kiba kijja kuba akataano kadde. Akataano kadde. Waawano. Kyo kitegeeza ki? Nti ne bw'onompa 10 to the power 24. Kakati bw'onoŋŋamba nti 10 to the power 21 tugambe awo tulinawo 10 to the power 21 sextillion. Eba sextillion. Sex eno SEX kitegeeza mukaaga. Kati mu Luganda tukayita kaaga kadde. Oba okyemanyiza toyina na kulaba nti kijingirire. Ensonga lwaki lugenda ne tulowooza nti ebigambo bino bye tuyiiya mu Luganda, bye tuweesa tu coin mu Luganda bijingirire, biwaawaza amatu, lwakubanga bikyali bijja. Naye n'eby'Olungereza, ku mwogezi w'Olungereza oli yennyini omuzaaliranwa, bino ebigambo by'ekikugu byawulira banne bakozesa mu lulimi Olungereza olw'ekikugu, nabyo bijingirire. Kyannaku okulaba nti ne mu Luganda bwe kijja okuba, naye tekyeweereka, tetusobola kukyebeera kyekyo. Kaakati bw'oba ompadde wonna n'ogenda, ffe tuva ku sextillion tugenda ku septillion, nga sept kitegeeza 7. Ne tugenda ku octillion, oct kitegeeza 8. Ne tugenda ku nonillion, non kitegeeza 9. Ne tugenda ku decillion, des kitegeeza 10. Ne weeyongerayo ne bw'oba oŋŋambye nti 10 to the power 99, ekyo nakyo nja kusobola okukikubuulira mu Luganda, naye nga siteebereza buteebereza, wabula nkozesa obutegeke obuli awo nga bugoberera pegitosika, ekituwazo, formula gyentadde gyembalaze waggulu. Bwe tutyo bwe tujja okugenda mu maaso. Bwe tutyo bwe tujja okugenda mu maaso. Kakati wano olaba nti abaagala trillion eno mu lulimi olw'ekikugu
akasatu kadde naye tewaliiwo akakabantu nti kakati mutandika okwogera bwe mutyo mu lulimi oluganda olwa bulijjo. Munsonyiwe ku ekyo temuntegeera bubi ababadde bayinza okuntegeera obubi, wabula mu luganda olw'ekikugu okujjako ng'oleese omuyungo system endala eyinza okulowoozebwako mu ngeri y'obukkakkamu, naye ng'eyo teriiwo eno gye tulina. Era ngituuseeko nga nkozesa amagezi aga sayansi n'amagezi g'okumanya olulimi, linguistics, sayansi w'olulimi, linguistics, kannalulimi. Kwegamba buli kyonna ekiba kizze n'ogenda 10 to the power 30, 10 to the power 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, n'ogenda eyo 10 to the power 99, 10 to the power yagala kyonna kyoyagala oba 10 to the power 120 tusobola okukifunira erinnya ly'oluganda mu Luganda, kubanga ne mu Lungereza mweriri nga oba oyagadde nga jingirire nga liweese, tumaze okuliweesa nga tugoberera amateeka. Pegitoska, endowooza y'ekina sayansi efugibwa Pegitoska. Tugende ku kawakatirw akalala. Nga tukyali wano ku millions, kwegamba ekyakakadde, ekyo nakyo tekitugira, tekitukaluubirira mu ngeri yonna. Tuba tugamba bugambi nti wano millions, tugamba nti millions, tubaga nti 10 to the power minus 6, wano netuga nti millions, wano netuga nti aka, mu kifo kyoga nti mu tugambawo mwakadde. Kaakati ako ako ke kakoonye ku mu ne tufunamu mwa. A bwekoona ku mu mu kwogerwa okw'amangu nga tuga nti mwa. Wano tujja kuba 10 to the power minus 9 billions ekyakawumbi, wano kiba kijja kuba abilya kadde. Awali awabadde kali ne kakoona ku a kifuuse lya. Bwe tutyo ne tugenda 10 to the power minus 12. Kino kitegeeza emu ng'ogabizzaamu emu n'oteekako 0.12. A trillions. Kakati wano tujja kuba nga tugamba nti akasatwa kadde n'ebirala bwe bityo. Mateeka ge tugoberera. Kasita tugateekawo nga tugagoberera. Okwawukanako tulina okuba n'ensonga. Nandyagadde okugenda ku kawango akookusatu, inter. Akookusatu kajja kuba inter. Akawango kaffe akookusatu, affix eyokusatu ye inter. Kati wano mu kigambo kutwalira awamu buliwaza, generalize, inter x. Kino tujja kateeka mu Luganda, tujja kazivunula mu Luganda mu ngeri bbiri. Waliwo gana gye tumanyidde ne tugamba nti to intermarry, okuwasagana oba okuwasaŋŋana, nakyo nkiwulira. Interconnect, okuyungagana. Interrelate, okugandaganya, to interrelate, to relate, okugandaganya, to interrelate,
okugandaganya. Bw'otuuka ku intertranslate, okuvunulagana. Intertranslatability netugamba nti okuvunulaganikika bwe tutyo. Interpenetrative yingiraganyi, senseraganyi. To interpenetrate, okusenseragana, okuyingiragana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ekyokubiri tukozesa wakati wa formula wadebadde netuteekako gana tebyewalika naye tujja kusobola tujja genda tubireeta mpola mpola ne agana. Wano tuba tukozesa nduli sa, wano tuba tukozesa mulandira ra. Kati nga wano okuwasagana bwe tutyo. Kati ekyokubiri amakulu ag'okubiri, engeri ey'okubiri gye tusobola okukikolamu, okukiteeka mu Luganda, tuyinza okugamba oku ne tuteekako enduli sa ne tumalira mu kata. Kata ekyo kirina Oluganda ne kati wakati. Bw'oba okitunuulidde kankikubuulire. Oba oku ra, kakati wano n'oba nti ogamba nti akata. Kaakati bw'oba nga oyagala kugamba nti interplay oba simanyi oba ebyokulabirako binaaba birungi eri buli omu, kubanga wano ninawo interregnum, interlanguage, interfix, interface, interpolate, international, intercontinental. Oba tutwale intercontinental ekyo kubanga tubiwulira nnyo intercontinental missiles ezo, ballistic missiles. Olowooza kyemba ntwala internuclear, ebyo biri mu atomic physics n'ebyokulwanalwana ebyo. Interval, interplay, naye tutwale intercontinental tulabe tukiteeka tutya mu Luganda. Intercontinental. Wano njagala basewo ne bannyabo mulabe engeri gye ndowoozaamu era gye tujja okulowoozaamu mmwe nange ne ttiimu yonna ejj'okukola omulimu guno. Kasita tuba nga tufunye obuwagizi okuva mu mmwe. Intercontinental. Ekyo okukiteeka mu Luganda lwe tulina mu kiseera kino olina kulandagga. Ate nga mu Luganda olw'ekikugu tujja kwewala nnyo okulandagga. Kakati kino tukiteeka tutya mu Luganda? Tutandika ne continent. Wano sinze nsoose wabula ŋŋendera ku abo abaakulembera. Continent mu kiseera kino tugiyita Ssemazinga.
Ssemazinga. Era owulira bulungi mu mawulire nga bagambye nti Ssemazinga wa Afrika. Era ekigambo kino okiraba nga kirina oluganda n'ekizinga, ebizinga. Kakati awo Ssemazinga, Ssema nga bw'okifuna mu Ssematalo, Ssematalo, Ssemateeka, kugamba ekifuga byonna, ekifuga amateeka gonna, ekifuga ebizinga byonna, aganene ndi Ssemazinga, Ssemazinga wa Afrika. Kagamba wano kyekiri kye nagambye obuzimbe bw'olulimi lwaffe Oluganda. Kino olaba nga mulimu se, ma, kakati zinga eno yenduli, stem. Kano kawakatirwa, kano kawango wano. Buno kakati ke kawango kano akalina obuwango obubiri. Nga nti olina etteeka, amateeka, Ssemateeka. Era teeka wali teeka ta ebiri ka a kisigala nga yenduli. Kakati bwe mba njagala okugamba nti ekiri wakati wa Ssemazinga, olwo ngamba bwe nti okubeera wakati kiba kijja kubeera okuzinga kata, kwe kubeera wakati w'ebizinga, kwe kubeera wakati wa Ssemazinga. Kwegamba kino eno kakati ye verb yaffe okuvamu nja kukozesa ebigambo ebimanyiddwa nti naawe muliyita linnya, newankubadde mu maaso awo tujja kukitereeza. Kati erinnya Ssemazinga mpakuddemu derived, mbiyisizaamu ekikolwa verb okuzinga kata, okubeera wakati w'ebizinga, okuzinga kata. Kakati bwe mba nga njagala adjective nakongeza linnya, mukiyita nakongeza linnya, nange nja kugendera awo, nja kukiyita bwe nti kano ke kawakatirwa fa, adjectival prefix, ngambe bwe nti mazinga kafu. Kizze kitya? Anti nziridde kino neŋŋamba wano mbadde nkoze ensobi, kanjigolole, okumazinga kata kwe kubeera wakati wa Ssemazinga, wakati w'amazinga, okumazinga kata. Kakati adjective nekibeera mazinga kafu. Lwaki? Kizze bwe kiti, okukano kanjula verb ekikolwa nkajjako, era wekito bwe kikolebwa nga twogera olulimi lwaffe Oluganda, nga tuva mu bikolwa tugenda okukola okuggyamu amannya. Kakati wano ŋŋambye nti wajja kubaawo akawakatirwa akawango akakulembera prefix, kakati nzije ku nduli ŋŋambe nti mazinga kata. Kakati ekiva mu mbeera eyo, ekyo mu Luganda tukiwana wu, nti kuvunda kivundu, nti kugonda
bugonvu, kigonvu, gonvu. Kakati wo wano bwe kikoona ku katta kano ofunamu fa, kyovudde ofunamu amazinga kafu. Kakati wano tugattako, bwe tugattako wano, bwe tujja ne tugattako kawuwu kano, tujjamu kafu, mazinga kafu ye intercontinental. Obuzibu bwe nnina njagala okwewala ebigambo ebitegeero ebimiimo ebyekikugu, naye ate ensonga njigguse ng'enjogera bweri. Okumazinga kata nzigyemu adjective mazinga kafu. Wano kagundi kano wekatadde wano kuwu nzigyemu kafu. Ebirala ojja kubiwulira nti to interplay, okuzanya kata. To play, okuzanya. To interplay, okuzanya kata. Kakati w'onoogenda ku noun ekyayitibwa erinnya, ojja kuba omuzannyo kato. Omuzannyo kato. Kubanga omuzannyo guba muzannyo. Kati teekako kata, okuzannyo kata, okuzannyo kata, ng'ojjamu omuzannyo kato. Akalala ketuyinza okwogerako, kano kabadde kakalubo naye ndowooza kano kajja kwanguwa, ye micro. Waliwo wenkozesa micro nga ntegeeza nga ekyo ekyekuusa ku butono. Micro, ku butono. Micro. Naye bannaye mmale ganzikiriza nti mbawe ebituwazo formulae. Nsobola okukivuunula bwe nti kano eno prefix, eno stem, noun stem. Kakati eno ye combine kyekisembayo ekigenda okutegeeza micro. Kwegamba awo nga ŋŋamba nti microbe ekiramu tono, kubanga ekyo obweno kiva mu bios, ekiramu, era emuli ekigambo biology. Microscope, microscope eba ndabiso, naye endabiso eraba obutono ennyo obutiniinya. Eyo nenjiyita bwe nti microscope. Endabiso ye scope, kyendabisa ekyuma ekyo oba ekintu ekyo kyeneeyambisa mu kulaba. Endabiso tono. Kaakati kano katono ye micro. Wano scope yeeno. Microscope eyo endabiso yetweyambisa mu kulaba obuntu obutono ennyo ennyo. Kati ekinga tetukozesa ndabisa eyo tuba tetusobola kubulaba. Kakati mu Lungereza kyo bakikola bwe bati, batandika ne micro, kyekitegeeza kifo kyetuvuunudde ne obutono, akatono. Sijja kunnyonnyola lwaki tatulinawo bbiri wano.
tujja genda nga tukinyola mpola nga bwe tukimanyiira nti teeka eryo erikozesebwa teeka kwendi ku mpewo etteeka eryo erikozesebwa tulirabye wano liri litya olwo nga tuligendamu naye kakati okukigendamu ennyo agandi kati kyate kiki ekyo microscope olwo netugaa nti endabiso tono si endabiso entono wabula endabiso eraba ekitono ennyo kubanga era ne mu Lungereza bajja ne bagamba nti scope eno kuba scope ogisanga mu bigambo bingi nga telescope nga abasawo nabo balina endabiso gye bakozesa ne bawuliriza wabula ekikulu kiri bwe kiti nti mu Luganda wano babatera kugaa nti ekyuma ekizimbulukusa oba ekizimbulukusa ebigulu okwo kulandaga kakati kino ekijogoberera pegitoska microbalance eyo eba minzaani epima obuntu obutono ennyo minzaani eya bulijjo tugikozesa ku ebyo kakati microbalance tujja kugiyita nga microbalance yino njirina ngifunye minzaani tono ye microbalance microscale kati nga tolina formula eno tolina kituwazo kino era ojja kugamba nti olupimiro olulaga obwesuulo obumpi ennyo bwotyo nga bw'okinnyonnyola buli lwekinajja nga oddayo ng'olandaga buli lwekinajja ng'olandaga nedda sayansi ayinza agenda bw'atyo kakati wano tugamba nti olupimiro tono nga scale olupimiro kakati microscale olupimiro tono ebigambo bingi ebirimu micro kaŋŋende ku kirala microwave ekyo nno abalina abakalirira ebintu ebyo enva kiki nkoko biki ebyo bakozesa microwave wave ejjengo tono ye microwave enzivuunula ey'okubiri ejja kuba bweti okutandika tekuba kwangu gyendi nammwe naffe ffenna naye tutandise kyenjagalira ddala mumanye bulungi Oluganda olw'ekikugu nga bwe lugenda kugamba bw'olaba ekigambo ekiri mu Luganda olw'ekikugu gwe mulundi ogusoose osobole ng'okumanya naye biki ebigenze mu kigambo kino kale nga bwe mbadde nzija mu studio olwaleero ndabye wali ku Northern Bypass nga waliwo ekigambo recyclable bakitangaaza bagira nti kino kiri recyclable bw'oli bw'aba takimanyi aga nti iri bakitegeeza ki naye bw'alaba kari kano nti kuddamu naye wabaawo kino ekisoboka readable ekisomeka writable ekiwandiikika speakable ekyogereka unsayable ekitayogerekeka bwe bityo kakati wano psyche eno psyche ngimanyi nti ye mwetooloolo nkulungo otyo
ye circle mu Lungereza cycle oba circle. Kakati cycle kino kisooka ne kibeera erinnya ate ne kifuuka to cycle ne kifuuka ekikolwa. Kakati wano okukulunga ogwokubiri to recyclable kikulungike oyinza okuddamu okukikulunga okukibunyisa okukyetolooza recyclable. Kati nga empapula ezo nga tosuula nsuule oba ebintu nobisuula oddamu ate recycle. Ekyo mwagala nnyo twagala nnyo obutonde okubugira okubutaasa. Mbadde nandaze naye lwa nsonga nti wano njagala tukole kintu kyekimu. Muleke kugamba nti kyo tunayiganga kiyige, ebirala byonna mujja kubyeyigiriza. Engeri ey'okubiri gye tukikyusaamu yeeno, tugamba nti tukiyise mikro, tukirekayo. Lwaki? Kubanga waliwo tabamawanga atukaka mu SI, mu international system, kwegamba microfarad kijja kubeeranga microfaradi, microgram kijja kubeeranga microgram, micrometer kijja kubeeranga micrometer, microsecond kibeere microsecond, microohm, ohm kino abakola amasannyalaze ohm eriteeka lya ohm obugugubi, microohm oba opima obugugubi, microohm. Nga ne mu Luganda ogamba nti kino micro omu nga nayo kiggwa. Awo nno twetegereza nti ebigambo ebigiramu micro biri eyo 225 bye nabala mu nkuluze eyitibwa The New Shorter Oxford English Dictionary. Eyereeta ennyingizo za micro nga 225. Akawakatirwa akasembayo kenjagala okubanjulira keeka electro. Tugambye nti electro, kati wano noteekako ekirala. Kati nga mu electrodynamics, electrobiology, electricity, ekyo tukiwulire, electroanalysis, electron, awo nakyo tukawulira, naye mu Luganda kanaaba katya kyekyebuuzibwawo. Electromagnetic, electrocardiogram, ECG, eyo nasooka kugiwulira mulago eyo, naye oluvannyuma ne mpulira baganda bange ababigendamu nga bagyogerako. Yoyo mu Luganda eyitibwa etya? Electrolysis. Edda nga nsoma tumanyi twakozesa amasannyalaze ne tuyisa omukulukuto gw'amasannyalaze mu kintu awo nekigira nekibumbulukuka. Electrolysis. Jjukira brine oyo simanya omunnyo guli mu mazzi noyisaamu amasannyalaze ne gugira n'ogenda n'ofunamu ebirala, naye ebyo sijja kubigendamu nnyo. Electrostatics, electrochemical, chemistry ali wano, ate wano waliwo byamasannyalaze. Kaakati ekyo nkiteeka ntya mu Luganda? Ekyo ekibuuzo, kubanga twagamba
nti bwe batatukakira kukozesa kigambo kya Lulatini oba kya Luyonaani, ffe tukozese kya Luganda bwe kiba kisoboka. Ffe tetulinga ba Luswayiri nti tukozesa ebigambo ebiva mu Luwalabu. Ffe tukozesa ebigambo ebiva mu nnimi ezirinaanye Oluganda, Bantu, ennimi z'Ekibantu. Biseera bitono nnyo, ngeri ntono nnyo bwe tuyinza okukozesa ekigambo ekivudde mu Lungereza oba ekiva mu Luswayiri. Kakati wano tugambe tutya? Electro X kijja kuba akawakatirwa akasooka, akawanga akasooka, prefix, netubeera n'enduli S, stem, netumalira meme. Ekyo n'ekyo kikwatagana n'ekigambo ebigambo bibiri ebimanyiddwa. Ekimu kiri mu Luswayiri, umeme, kampuni ey'amasannyalaze wano e Uganda gye tumanyi eyitibwa umeme, era tugiyombesa nnyo olw'ensonga ze mumanyi. Akati ate waliwo n'emmeeme. Ebintu ebyo engeri gye bikwatagana sijja kubinnyonnyola kati, naye kaakati mu kiseera kino nja kukozesa kino meme, olwo mbeere nga nsobola okuzza ebigambo ebimu okutwalira okuwa ebyokulabirako. Electrobiology, kakati wano ye biology ng'agasseeko ebyamasannyalaze. Awo nkiyita kannabiramu meme. Electricity, amameme. Electricity. Ojja kugamba nti ekyo tukiyita masannyalaze, sigenda kukiwera. Naye eno mu Luganda olw'ekikugu electricity kijja kuba amameme. Electron mu Luganda olw'ekikugu kijja kuba akamemona. Mona. Wano nno ojja kuba ne akameme ne ona. Ona kano kalaga butono, nakano ka aka butono, akamemona ye electron. Omujjo lyajja gamba nti nedda electron tukimanyidde nnyo, tukiyita electroni oba kiki. Kakati bw'obanga onoogandawaza kya Lungereza siina buzibu n'ekyo, naye wabula Abachina tebajja kukola ekyo. Naye nga Abachina basobola bulungi okusindika ekizungirizi ku mwezi nga bakozesa olulimi lwabwe Oluchina mwe bayigidde science. Bwekiro bwe kijja okuba ne mu Luganda. Ebiseera ebijja oba mu kyasa ekijja, ekyasa ekijja kigenda kusoboka. Kati omusingi ogwo gwe tuteekawo kati bazzukulu n'abazzukulu kwe balizimbira. Na bino bye tuyiga byakolebwa mabega. N'olwekyo kaka tukole ebigenda okukozesebwa mu maaso. Electrolysis. Kino kitegeeza okuyungula. Kakati electrolysis okuyungula meme. Lwaki wano ma ziri bbiri? Ekyo nja genda nkibannyonnyola mpola. Waliwo etteeka ery'okuzimba ebigambo lyenkozesa awo. Kaakati kanfundikire na kino nti mu nkuluze ye
Dictionary of Science and Technology, English, German. Omusajja ayitibwa Dorian ayingiza ebigambo ebirimu electro, ekitundu ky'ekigambo kino mu Lungereza tuba tugiyita combining form, ekikula ekyegatta, ekyegassi oba ekyegatta. Kaakati ekyo ayingiza ebigambo ebisukka mu 9. Kitegeeza nti singa omanya bw'onookola ku kino Excel, kino kyo electro kiwedde, n'olwekyo ebigambo by'olwenda byonna oba 1000 oba bimeka oba bimaze. Bane mwebale nnyo okumpuliriza wano we nina okukoma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tebibaddange naye era mumpuliriza ne mukimaliriza. Gye bujja bijja kugenda nga bigira byanguwa. Mwebale nnyo.